So, Kawawan. Proper health. Parents cannot afford proper treatment every day on and off. Katinga warala omusujja. Omuntu yandimaze ennaku ebbiri wakanga ofuna eddagala omalayo omwezi nga tolifunye. Era balemera n'okututwala mu malwaliro amanene okufuna obujjanjabi obwegasa. Nookema naye nga hunger. Parents cannot provide us with meals. You leave home with an empty stomach. Remember that you have to sit in the class and learn. After 20 minutes, you find yourself dozing and yawning. How can I concentrate in class? Dressing. Parents cannot provide us with uniforms and shoes. Enkuba bw'etonnya ne tutambulira mu mukoka. Obugeregere ne butuluma. Omusomesa asomesa kawetakula bigere. Imagine, how can I concentrate in class? Abaana babasomesa batwala ku masomero okusoma era tamu neggwako omuzadde nga tatunuddeeko ate ne mu fayiro tamanyi oba okoze bulungi oba okoze bubi naye bwakitegera nti wakoze bubi bbire nalyoka akunenya. Dear stakeholders in this meeting, there are many Uganda. Ngekera bakukuba bakusaba mukubo nga bakusaba nga bakukyenya. Waba akwatisi n'ekintu omuzadde n'oba omuntu eyakuwadde ekintu tugenda osoma at least nga bakikuggyako nga bo babitunda. Leero nsobodde okusherengako nammwe So, Dr. Editor Stella Maris, boarding primary school, also presenting. Please come in. Finally, and dear desire, I am from Stella Maris boarding primary school. My school is taught like a candidate class. Each class is taught like a... We don't have time to waste that. The first week is used for relaxing. Boarding life. Therefore, the child will fail to study. Weekly tests are always given for classes from P1 to primary 6. For P7 class, pupils are always given tests in second term and third term in order to prepare them for the national exams. Teachers emphasize good time management. This is done through regular class meetings, whereby weak children are encouraged to work very hard and not to lose hope. Breaks. In addition to that, before every lesson, that we can keep sober and understand what the teachers are teaching. That you have
you have given our program priority. So, abandi no bajolera mu district yo that make up our schools. We have led by the Secretary of Education. Mubana bafe bano bakwata bana bano bakoze bataka Edman Sabesa represent temu izolwa eby'ebitundu ebimu bamusomeragamu. I see some schools are limited with the resources, such as playing fields, and a number of things. It requires us to reimagine sometimes how we have educated our land. Summarized almost what was presented today. Thank you very much. Omulama guno gwe tuliko mukulu nnyo era neebaza abateesiteesi ssebo diyo wadde obubonero kubanga somesa kubanga oli omulaba ngayagala okusomesa naye nga mubutuufu nga sabjekiti eyo ijja naye ate olina omuntu omukulu okutwala ng'omuntu omukulu sebo abantu abo tulowoozeewo nnyo. Ensonga eyokubiri nnyo obusajja obwagenda tica atalina mukazi omuwuulu ate ng'omulaba akuliridde n'agenda afuga abaana baffe waliwo ebimu kitala kitulira omwana nekirowooza I see them njagala mategere by experience njagala mategere nyimiride wano n'emyaka nsaavu mu ebiri aliwe nze nkuliddemu education tokudola bangafuuka profesa n'oleka abasajja abawuulu diyo n'ebitika n'amala emyaka etaano tabasaana bw'aba ajje tumuwe eddagala bw'aba omulwadde mumwoyo. Yes, telling you, and not only that, so that the government of Akinezia, the Retikiriza, never Musolisa, no less than the young Kulika, go up with our Nugabana, the father in India. Children, Musa said, that is Syria. They yogera n'omwana omusajja obuwuulu emyaka 10 okusoma ng'asomesa bawala ayita obwana obwa P67 waliwo omulala sebebiyo gwenasibi alimu namusibi oba bamututesemanyi musajja mukulu omwana yakwalibwa P7 n'olwekyo kati kyentagala okuwaako amaazi ennaku zino bala bakendeeramu naye waliwo time abasomesa bwe baafuuka abazibu ng'abaana batandise okubaagala mulimu abatototono mwebali abatototo naye si bwe balabaliwa so n'olwekyo eyo njagala mututunulemu tekinikale nze omusajja nze liwolire essomero lyange gwe oli muwuulu n'omanye wange emyaka 5 namugamba ntigenda bwana kubanga tojja kusobola baana batukyawe era tebakyayagala mulimu gwabwe abaami abo n'abakyala bali after money era bw'ogenda olunaku lumu n'ogenda ku ofiisi ya diyo ng'abayise obasanga obusubana owa obusajja bw'obweyo bulutya obusajja bw'obweyo bulutya abakubusajja ku ssente zaabwe tebafuna abasajja ba headmasters ensimbi balembire za UPD batwale abaana baabwe mu masomero g'ensuula teri mu headmasters akkiriza kusomeseza mwana we mu ssomero lyabiraki lyasomesamu ensimbi zaffe bazijjamu nga bazitwala kusomesa baana baabwe gwe mulimu ba headmasters batukyawa kati tunenya abasomesa obanga ba headmasters batukyawa bagayansiza abasomesa banasomesa bate ekizibu oli musajja waffe era otuwuliriza naye tuwulira abasajja baabo kwonera obulamu naye abantu abo osubira mwana kumusomesa omwana akoleki ayite so kati kibeerawo ekintu nsaba muwulirize muganukula comments waliwo ensonga erusi okay diyo sometimes ayinza okubanga oba emikono gy'emisibe samaawo naye waliwo ekyetaaga okutuukirira amangu omusomesa oyo yali asomesa P7
n'alwawo mu ssomero entalo nga ziyitiridde nsaba singa mulaba entalo eziri mu masomero kati ng'eyo nga tutuukiddwako manyi azitufunye kumanyisibwako nga musomesa yaveewo mangu agende mwebale ki wamuze mubi oyo tumukwateko kubanga omwana waffe bwayonooneka mu butuufu eggwanga liba lyononese mbeba njagala kwogerako ku kigambo fe abaliraanye ennyanja abetolodde ennyanja Nalubaale tulina obulumi abaana baffe omuvubuka wa myaka 14 n'afuna omwana wa myaka 13 ne bazaala omwana mu ddwaliro awo waffe engulu omwana bagenda okumusala nga taliimu magumba nange madamu liidi oyo wokudisitulikiti yatanamakatasembe nyambola gamba isitotale embalase abaana omwana wamulekera jjajjaawe gwe yamuzaala tolina budde bwe kajjajjaawe akole ki mwana n'akugamba dada bangemye akugemye totukomera afutemaali omwana ayubutu kati mwana nekyasi yakukwata n'akugamba musaada yangemye awe kakati maama w'omwana talina budde okulambula amasomero gano tusobole okulaba ng'ebintu bino ebituweereddwa mpulidde ennaku ng'enzita okuwulira nga ate mukulu omwagalako ekintu kimu ebintu byonna akola kibayita point blank lwetufaanagana ndowooza agenda agamba ebintu ebyateekebwayo ate benyini bebabaterayo bebibabba olukunakuza Jennifer Musinga tuli e Kampala bagamba amataala bagabye ago ebitaala by'okukateza naye omuntu wa bulijjo asobola atya okuwalanga omuti oguliga ekitaala najjayo ekitaala okuleka nga ababitaddeyo bebabikoze eki bebabikye kakati twejjemu omuzoogo bwe tunajjamu omuzoogo kigenda kutuyamba buli ssomero weriri nga babawa ebintu bino aisaida byebawadde ebintu bino mufube mwekolemu omulimu waliwo engeri ya security gye mwekolamu okulaba ebintu bino ng'ebibaweereddwa bisobola okusigala nga bigenda muki mu maaso ne kafugisa abawala abasatu embuto kubanga kakuba obwennyanja ennabaziina negambako tawuni egy'enduwengo gwatwalaawo naye munnange ye nga nabirondoola n'abimalayo kasijja kubimalayo njagala nalifuna omukisa nekwatibwa omukwano gwange nate ebitabo biriko akawawadeko waggulu making the right choice mu 2018 twalina youngest grandma nga wa myaka 27 naye ngaafunye omusukulu n'ebitwala eyo olusoga eyo basomeko waakiri naye munanga akatondo komuyoka gakunyanja kagikyusaako ki tekalina nnyo kikakola twagala okwebatamuze njagala obategeeza bassebo ne bannyamu ebizibu bye tusanze mu masomero aga gavumenti be basomesa okuba nga beesuulira gwa naggamba tebaagala kumanya kubanga buli omu amanya omusaala gwange guva mu gavumenti ate nze ebyo binkwatako ebyo tebinkwatako n'atuuka essaawa zayagala abaana n'agira mu budde bwayagala nze naliko deputy headmaster ow'essomero Nakaseta siyu liri mu Lweru bweva nenyingira amasomero aga private naye headmaster yakeeranga nkya n'agenda n'asala embaawozi ng'alina emmotoka ye ey'embaawo asala embaawozi ng'agenda n'asala embaawo n'andekawo nze embeera okumala myaka 2 naye ng'ate nange tebansasulira munsasula musajja watumiza oli abeera mu mbaawo nze nembeera nezenkwata sente zenkola ki naye nga n'ekyokulya sikikola ki ekyavaamu ne tutandika okweyiiya banaye olwali muleete tugenda kusoma ku magi leero tunasoma ku matooke tusoma okufuna ebyokola njagala okwebaza kituufu abaana baffe bagezaako n'abasomesa bagezaako naye ffe abazadde ate sayidi endala ffe tuleetera abaana baffe obusokola obubi naddala omulanga bwe kugenda eri abaami baffe ekyamazima abaami basuddeyo gwa naggamba abaami abamu naye abasinga obuli kubanga nze musasiremu abaami abamu naye abasinga obuli kubanga nze ndijjakasoni pitidde primary ate ne secondary ekyamazima oyita meeting olwo yonna netulaba ki abakyala tuli bibyalinafu abaami mwe basapoota baffe
omukyala bw'awulira ebiteeseddwa n'ebisembebwa bandi bazzayo message ewaka okunnyonnyola omwami we ng'omwami alukagamba bwekiriranya kyokka nga bwe baguyita ku miti tayagala kukola ki kujja kati requirements bagambye abaana bagende requirements ku ssomero tajja zimuwa kubanga tabimanyi awo wenkubira omulange eri abaami baffe abo abatajjamu abali wano n'abalala abajja muli balungi nnyo naye abo abatakola ki abatajja mujjenga mu miitingi mumanye ebifaayo tusobole ositula omutindo gw'omwana waffe yewaabwenvu kituufu abaana baffe bagezaako n'abasomesa bagezaako naye ffe abazadde ate sayidi endala ffe tuleetera abaana baffe obusokola obubi naddala omulanga bwe kugenda eri abaami baffe ekyamazima abaami basudde bwannagamba abaami abamu naye abasinga obuli kubanga nze musasiremu abaami abamu naye abasinga obuli kubanga nze ndijja kasoni pitidde primary ate ne secondary ekyamazima oyita meeting olwo yonna nejjula abaki abakyala tuli bibyalinafu abaami mwe basapoota baffe kati omukyala bw'awulira ebiteeseddwa n'ebisembebwa bandi bazzayo message ewaka okunnyonnyola omwami we ng'omwami alukagamba bwekiriranya kyokka nga bwe baguyita ku miti tayagala kukola ki kujja kati requirements bagambye abaana bagende requirements ku ssomero tajja zimuwa kubanga tabimanyi awo wenkubira omulange eri abaami baffe abo abatajjamu abali wano n'abalala abajja muli balungi nnyo naye abo abatakola ki abatajja mujjenga mu miitingi mumanye ebifaayo tusobole ositula omutindo gw'omwana waffe yewaabwe nga lowalo ku gavumenti nga district gavumenti yasawo poliisi nti omusomesa okuwumula ina obanga alina emyaka 6 katugenda sanga abasomesa abasinga nga bakwata mu zimita bwe bali bakola endagaano muntu n'asala emyaka n'agiza mu myaka 4 n'akolaga nti akyali mu saavisi aweereza naye ng'emyaka gigendedde so ekyo kitusoomooza nga loko gavumenti nti gavumenti yasawo nti omuntu okuwumula myaka 6 abasinga basala emyaka omusanga ng'akadye takyalina kyayinza kukyusa nga n'ebyasomesa byamuleka ngamba tutandike amanya nze Adibu Kyeyune Chairman Management Committee Buyinja Kurani School ng'ate nze muwandiisi omukulu wa district eya Ebuikwe y'Obusiraamu. Okusinga kyendabye mu byenjigiriza ebisoomooza Ebuikwe okuba nti abazadde tebalina busobozi busobola kubeera nti batuusa obwetaavu ebyetaago by'abaana nosanga omwana ajja n'atuula mu kibiina ng'ebyokukozesa tabirina ewawo gavumenti esobola okusasula abasomesa n'ebisigadde naye ebyetaago obwavu obuyitidde buleetera abaana okubeera nti tebakola bulungi. Ekyokubiri okuba nti okulya era nga nakyo kiva ku bwavu nti abasomesa abaana bajja ne babeera ku ssomero naye ng'abasomesa abazadde tebasobola kubeera nti bagulira ekyemisana abaana okulya. Ekyokubiri masomero gaffe okubeera nti tegalina kigasobola kusuuza abasomesa bajja ne baweereza abasomesa okuva ku gavumenti ku district ne babeera nga abasomesa bava distance mpanvu katugeze essomero lyaffe ng'erya Buyinja Kurani School basomesa tekuliiko nnyumba ya musomesa yadde n'omu basomesa n'atambula distance n'awapangisibwa osanga nawo tewaliiwo ng'atambula distance mpanvu abalala basula mu lugazi abalala basula mu bitundu ebiriraanyeewo nekireetera okubeera nti abasomesa bagenda okutuuka ku ssomero nga bakoowu bakooye n'abasobola okubeera nti tebasobola kubeera nti baperforminga bulungi olw'okweraliikira ebimu ebibakwatako ng'ate transport gavumenti temubawa gibava okubeera nti batuuka ku masomero ago. Kale ebyo ebimu ebisinza okubeera nti biza district yaffe emabega ensonga lwaki osanga nti amasomero agali okumpi ne facilities agali mu bitundu eby'ettawuni go performance yaabwe egezaako okuba nti esingako ate ku masomero agali mu byalo ate nga district yaffe eya Ebuikwe eri wala nnyo ebitundu ebisingamu okubeera nti bingi bya bitundu bya byalo okusingako ebiri mu ttawuni. Singa ekyo gavumenti enaakirongoosa tulowooza nti ebintu bijja kutambula bulungi. Ekireetedde abaana baffe obutasoma bulungi ddaba yeetooloddwa ennyanja kubeera nti abavubi abasinga tebaasoma kakati bawa ekifaananyi eri abaana agamba nti gundi omugagga gundi teyasoma naye lwaki nga mugagga kakati tekimuleetera kwagala nnyo okusoma ng'omwana bw'ayinza okubeera ekampani ayitako mu ofiisi n'asanga ki omuntu mu ofiisi neyeegomba
atudde mu ofisi nene n'afuna okwagala n'agamba nti nja kusoma okutuuka ngani ng'oyo bw'ali. Ekirala naddala bali ku myalo abaana abavubi babalabankanya nnyo naddala ku ludda olw'abaana abawala ne babeera nga babalaga ssente ne babeera nga babamalamu amaanyi ne bagamba nti ye okusoma kiki tebafuna kubuulirirwa kumala mpozi era n'abazadde engeri abasinga okubungi ab'omukyalo engeri gye batasoma tebamanyi mu buvunaanyizibwa bana mugaso gwa kusoma. Omwana ava ku ssomero n'addayo awaka ne bamukozesa mirimu nga tebafuddeeyo kugamba nti somako mu bitabo era n'ebirala. Ate era n'abasomesa nabo tebakyafaayo nnyo kussa amaanyi ku baana be basomesa. Oba atuuka n'asomesa n'amala omwana atutegedde bulungi takifaako ye kasi olunaku luziba nti biwedde. Ebimu ku ebyo ebigira ki? Ekyo kitegedde leero nobeera ekyebo olyawo okusomero tulina ki toza mukazi so ebisoomooza oba ebisobola okuleetera ebizibu biba biki biba bingi. Ekyebugana n'omukazi naawe weetereze nkaawo waliwo leeseza ensonga endala egamba nti abasomesa abasinga bakaddiye. Eyo naye badde ensonga nkulu. Osanga ku station omusomesa nga n'emyaka 6 gye bagamba yagiyisaamu dda ng'omulaba omusajja n'emyaka 7 naye ng'agamba nkyaliko nkyabuza emyaka ng'ebiri ave ku pero. So ne sisitimu ndowooza kaawo nga embeera eno eya digito tennaba kujjawo teyakakukyalinga bulungi data. Nosanga omusajja ng'akooye oba omukyala naye nga ono ku sisitimu emulaga nti okyakola ki okyaweereza. So naye kirungi tugenze tulaba abantu abo tugenda kulaba nga tukisalira eddagala. I see some schools are limited with the resources such as playing fields and a number of things. Akulira ebyenjigiriza batwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Ebuikwe. Olunaku lwaleero tubadde wano ku Stella Maris Primary School nga tukuŋŋanye nga district n'abo bonna bekikwatako mu buli department mu bantu bonna buli muntu yenna akwatibwa mu byenjigiriza. Olwaleero tuzze okulaga abantu baffe nga Ebuikwe district ekitongole ky'ebyenjigiriza kiki tutuuseeko mu myaka okuva myaka 5 emabega biki bye tusobodde okukola ne biki ebadde bitusoomooza. Twagala okwebaza bonna abasobodde okubeerawo okuba nti tusobodde okubaganya ebirowoozo ekitongole kyaffe wawe kiva ne wa gye tugenda okudda. Kiyinza okubaamu obutuufu bwakyo okuba nti omusomesa oba omukulu w'essomero okuba nti amaze emyaka mingi ng'ate asomesa naye ng'ate tagenze mu madiini ge tumanyi nti oba mu sisita oba faatha naye n'aba n'asalawo obutawasa. Ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga abasomesa bwe batyo bagenda mu mpisa ezitali nnungi okwagala abaana wadde era n'abalina abakyala nabo baagala abaana naye nga tugezezaako nnyo okulaba nti tukubiriza abasomesa baffe basobole okuwasa. Era nnyinza okutegeeza nti omwaka oguwedde twafunye abasomesa nga ba mirundi 3 abasobodde okuwasa n'okufumbirwa. So tubakubiriza tube nti emize gino egy'okwagala abaana abataneetuuka ku masomero gaffe kuggwaawo. So ffe ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza tukitaddemu nnyo omulakwa okulaba nti tubakubiriza okubeera abasomesa abalungi. Kati kwegamba kubeere kulabula eri abakulu b'amasomero bafuna abakazi. Twagala leero okukwesa omukisa guno okukubiriza abasomesa bonna abatutte ebbanga eddene nga tebanaba kufumbirwa oba okuwasa bakitwale ng'ekintu ekikulu basobole okufuna ababeezi. Kijjewo oluvuuvuumo nti gundi oyo okuba nti tannawasa ayinza okuba ng'ali ku baana baffe. So tubakubiriza okulaba nti bawasa ate bafumbirwa n'abaana baffe tulowooza nti bajja okufuna omukisa okuba nti basoma bulungi. Naye ng'omuze gw'okukabasanya abaana mu bitundu eno gukyaliyo? Omuze ogw'okukabasanya abaana abataneetuuka gukyaliyo mu bitundu byaffe eby'Ebuikwe
ate naddala abaana abawala bafunye obuzibu bungi nnyo. In fact ekizibu kye tufunye mu baana abawala bafunye nnyo embuto, balimbibwa gwe mulimu kati gwe tuliko okulaba nti tubayambako tutya okulaba nti bava mu bikola bwe bityo. Naye ate n'ekira n'abalenzi bennyini tebafuna mbuto, naye tufunye omukisa omubi nti abaana balenzi bagenze nnyo mu bizinesi, baagadde nnyo ssente. So nabo tubakubiriza nti tugezezzaako nnyo okulaba nti ekisooka tutadde emisomo mu basomesa baffe okuba nti baddamu okujjukira professional ethics, ebintu bye balina okukola ng'omusomesa. Tubawadde emisomo n'abakulu b'amasomero. Tukozesa ba foundation bodies okulaba nti abasomesa abatalina bakyala babafuna, n'abo abalina bawe ekitiibwa abaana babe bakola ki bwe basomesa. Tusobodde n'okugezaako eri ebitongole ebituyambye nga AIZA n'ebitongole ebirala okugezaako okudda mu byalo okwogera n'abazadde n'abantu bawe ekitiibwa abaana abasoma. So tugezezaako nnyo. N'ekirala abaana abafuna obuzibu ku masomero tugezezaako nnyo okubawuliriza. Tukoze enkiiko okulaba nti n'abo abafunye embuto bagenda ne bazaala, waba basobodde ne badda ne basoma okulaba nti emize egyo tebagiddamu. Obulungi si mulimu gwa muntu omu. Fenna kuviira ddala ku bazadde, abasomesa, head teacher, bamanagers b'ekitongole ky'education mu gavumenti ne bannannyini masomero. Fenna singa buli omu abeera ng'akola kyali supposed okukola, kijja kuyamba nnyo abaana okugira ki okukola obulungi. Abasomesa balina okubeerayo nga basomesa abaana babifuna. Abaana balina okuba nga babeera n'emmere ey'okulya essaawa ez'emisana, kubanga omwana atalina mmere atalidde tasobola kugira ki. Ebitabo birina okubeerawo ebintu bingi, naye buli omu ali mu kategori eyo alina okubeera nga akola ekyo kimugwanidde okukola, ate n'akikola mu budde obutuufu. Nange omuze gw'abasomesa okwebuzaabuza n'abantu bamusomero tumutaddewo mbeera kirala kuba kyekimu kukiviirako abaana okukola obubi. Ekisooka ekiriwo nti buli musomesa alina okukola ebintu bibiri. Ekisooka buli lwagenda ku ssomero alina okusayininga mu kitabo ekibeera ku ssomero. Ekyokubiri waliwo kati gavumenti yatuwa bu tablets tukozesa system omuntu alina okuteekamu. Ekyokusatu head teacher alina okulaba nga omusomesa abeerayo buli kiseera, era omusomesa bw'abanga yeebulankanya twagala head teacher atubuulire. Kati bwe tunaatuuka mwezi ogw'omusanvu tugenda kujjangayo ebitabo bino tubale ennaku omusomesa z'asomesezza ezo tugenda okusasula omusomesa. Tusuubira nti ekyo tugenda kubateeka ku bunkenke babeere nga babeerayo ku ssomero. Naye omusomesa ayinza okubeerayo ku ssomero naye nga tasomesa, kubanga nakyo kintu kikulu. Twagala obeere ku ssomero, head teacher abeerewo buli lunaku ate alabe nga gwe omusomesa osomesa bulungi. Abadde akulu b'amasomero kulabula ki busikondinga nga tebakola ate bakonsi ne batalipooti baye bajja kubeera answering. Ba head teachers tubagambye nti kirungi nnyo omuntu abanga amaze okwebulankanya ku ssomero atubuulire. Bw'anaaba head teacher atubuulidde ffe ne tufindinga out nga tukoze oba inspection oba tufunye report okuva mu bazadde, oyo head teacher gwe tugenda okuvunaana kulembeze. Abo tetulina kyakubakolera kubanga aba ateeseyo nti egyo gy'emyaka gye yaregisteringa dda n'agamba nti ze emyaka egyange gye gino, naye ajja kutuuka ekiseera emyaka gituuke era avuemu. So tetulina kyonna kisobola kubakolera. Tetusobola kussa myaka ng'omuntu oba kuwanvuyako myaka omuntu agambye nti ndi wa myaka 5 we n'abeera wa 7 naye ng'eri mu biwandiiko yagamba nti wa myaka 5 alina okubeerayo paka baanaaweza emyaka 6 wadde anaabawezeza 8. Ky'overstay kati tugenda kukyusa abasomesa. Tubadde bakubakyusa naye validation ebaddewo. Tugenda kukyusa kati naye si kirungi kukyusa basomesa wakati mu mwaka. Guno mwaka ogenda kuggwako. Naye kati bwe bamala third term bati tugenda kukola ani omuzungu agamba overhaul. Abasomesa ababadde ku ssomero okusuka emyaka 5 bonna tugenda kugira ki bakyusa. Lwaki mubakyusa in the office tomorrow?